we nalabye comment za Babi wayitawe eddakiika ananga mu 5 awo zali Sunday lweggulo nga nengera Bobi Wine tagidio nengamba bano leka fake account eno je bampita bulijjo ne banga do this of Bobi Wine coaching endo tunula wenti ku video nga video yange eri ku screen omuntu agikutte bwati atambula nayo story wagwani kati we naji tegereza maso bwenti nindo okulabe mabega watuddeyo omubanda nze Alani we nakoma oze nganze era bisigade na bira baluvanyuma no Alani mwe mwakandaba naye nze kuba P3 nga ndikyagulanye gyendi aliwa buli omu wakuloza ku nsonga eri mu ggwanga Uganda wetu sawa zino yetaaga abakulembeze abalabire ewala saba kulembeze abalabire ewa emabega nti wano wetulaga buli omu alina okufeesinga ku mbeera gye tugendako lwa nsonga mwagaana okusalawo nga bana Uganda ebitutwala mu maaso ekibala bakuntumye tulume General Museveni nga takyasobola kufumba Uganda nga naye wamusange Kenya bamukwatirawo Jake tumwenyamu naye ng'ensonga eri very serious twagala Museveni nga ne bamusange Kenya bamukubese. Okay kale Cruise exclusive gwe mukuru ko tusinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongero kwanizaako yonna gy'otulabira tusinzidde mu kibuga Kampala okuweereza yonna gy'otulabira essaawa zino wenjogerera ndi ku UK Mall and of course tusinzidde wa Riley Magical Touch. Riley ono y'omu ku bawala abeegumbulidde omuze ogw'okukuba oba ogw'okumetta abakyala powder oba bayita ba makeup artist omulimu ogw'okuwunda abakyala ne balabikira ddala bulungi nnyo era nga y'omu ku bawala abaatandika ku skede entono nnyo be nalaba baludda wano Cruise exclusive nambaleeterako edda nga akyali Coach Tower so ekintu akigaziyizza nga bwe mukirabaawo abaana bagenda mu maaso n'okubanga basoma emisomo gikwajja buli kimu weekiri wano so okwennyini kwagase n'okuwa abavubuka abato emirimu naddala abaana ab'obuwala wamu n'abaana ab'obulenzi ng'essaawa zino omwami gwe tandise naye mwena gomulaye mulowooza nti abadde akola bukozi TikTok nedda asinzira ne wa Riley bakama babbosi batono nnyo abasobola okuwa abakozi baabwe eddembe okudda ku TikTok ne bakola bu video naye mwana muwala yawa abakozi be eddembe okubanga ate nabo batigeza ku bitone ebyenjawulo so Muvubuka ono wano wakolera ngenda kubalaga Riley Magical Touch nga bwefaanana yonna mbalaga abaana gye basomera mbalaga ebintu ebyenjawulo wali nga tumaliriza so mulindeeko mu maaso awo nja kuba mbalaga otherwise show yaffe etandise subscribe nga sharing nga kyekisinga okuba ate ekikulu olunaku lwaleero tulina omusajja story eki Alani mwana manyi Alani ovuga speed kyali wange naye omanyi tuludde banga dene mwana deka statu babalamu kyali wange yabani ani akuyigiriza ebintu kati otulanga Bobi wetunuzanga Bobi no Alani mwe mwakandaba naye nze kuba P3 nga ndikyagulanye gyendi kati Justin kuze bukuzi nekyakyagulanye nekikola nefukira ddala kyagulanye yamani tugenda nyuma yaffe y'olunaku olwaleero for the very first time nkyazizza ku muntu maybe imitating Bobi you know waseseza nnyo Babi yasese nnyo have you ever talked to Babi? No even I've never met her. Yeah, sibasisinkana akobona. Yeah man, yeah. Kitingo yaganyo ko like kitandikira wa ekyo kintu kyogamba nti let me start behaving like Bobi. How does it inspire you? Ngovude nti let me start imitating Bobi. Njagala nnyo Bobi mbulamu bwange. Kuvanga nsoma eri kubunga hiru yali P3 ndowooza wentandika okutegeera abayimbi nti ono kamiliyoni ono gundi naye atenze omutima gwange gwavuganye wa Bobi Wine ne gumuyingira not even music alone n'omuntu ng'omuntu eneeyisa yabulaba avimba najje nenga abaana ebyo byenjagali ebyo nengatse nga nkikola mwana wanudde kyova olaba nti nze ne we natandika okuyimba mulimu punchline ze nakubanga banziruludi ngeza Bobi okitegeera kati we ntandise okula ne ntandika okumuyeyereza era nga newaka
mbeerawo ne mama wange ne mugamba naye mami ekimo kibayininga Bobi kati ninga aliye magere ng'aseka busesi mama wange. So bwe najja ku TikTok ne nfuna chance bwe nasanga app eyo kuba nagisangako abaana ng'olere bagikubakuba dda nene ngamba what should I do kweno app nkozeeko ki nenga kanjira mbeerako nga neetegereza nembeera negigulawo nga sina postinga mu January ono yennyini omwaka guno nembeerako nga bwendaba ngenda olaba abantu bakola amaloboozi gabaki g'abantu gaba gakola bulungi nnyo ne gansanyusa nengamba ekitegeeza n'ensoofu naye omuntu ne mwesiibako bubi nnyo bad style ndolaba nga siinawo gwe njagala nga kati mba lumumba ka TikTok awo nscrollinga story ki ndaba eddoboozi lya Bobi ndaba Bobi nga ali awagirega kyaliyo yamaga nagenda kyaliyo ne mulaba ne ntuuka eyo naneeyisizaako Bobi nagamba bebe nenkalaba nga kanyumidde nga ne lwakisobola kukola kantu kano nasuula ekiro ekyo seebaka kuba kali kawanvu nenkali hasinga kati waliwo omwana omwe eyakomentingako sometime back nanga nfaananamu Bobi nga sina wakola bintu ya Bobi nanga mwana nga ofaananamu Bobi nenga kati kankole voice eno nga ntudde mu karakita ya Bobi ndabe munaye nga ntuula mu voice daddy nagikuba kati mu kugikuba comments ne ziyiikaawo kola nyonga ebya Bobi yongero tuwe ebya Bobi enga mwana bakyalinga bantegedde ate mangu myezi 2-3 nga ate njogerekako buladi wange nga buli basanga akantu ka Bobi Wine #Saga Nation Saga Nation tula mukado Saga Nation kano wakalabye bwe ntyo edobozi lyo limanyo dieleza mu byaddala dobozi ndimanyi olimanyi yeah yes my brother kati hasoko twogereremu nga oyogera ku byenfuna ebiri mu ggwanga kati ngoyogera nga president ekisokera ddala njagala otegeeza bannayuganda nti buli omu wakuloza ku nsonga eri mu ggwanga. Uganda weetuse essaawa zino yeetaaga abakulembeze abalabira ewala ssabakulembeze abalabira emabega nti wano wetulaga buli omu alina okufeesinga ku mbeera gye tugendako lwa nsonga mwagaana okusalawo nga bannayuganda ebitutwala mu maaso yaman wawulidde otya nga Babi akwata ka video yako akalaga Bobi kyategeeza kimbulamu nze kuba Babi yasoose olaba video zange before nga tanalaga president wendabira notifications biki nze kunze kyabadde kimaze yataddeko nice work ne buyimoji bw'omukwano buno bwewalave kyokka kyabadde kimala era nalagalwa iri abosi wange ate nga kyali wange eri mugamba mwana soko gyolaba akantu kaneero nangamba mwana swaga nawe TikTok ne mugamba ize naye nga kasito kalabye kati wayitayo dakika nga 4 mwezi ndola notification endala ejja ati hii Bobi Wine tagged you kani ndowooza zino fake account we nalabye comment za Babi wayitawo eddakiika 45 awo zali Sunday olweggulo nga nengera Bobi Wine tagged you nengamba bano leka fake account eno gye bampita bulijjo ne banga do this of Bobi Wine coaching endo tunulawo enti ku video nga video yange eri ku screen omuntu agikutte bwati atambula nayo nanga story wagwani kati we najitegereza maaso bwenti ngenda okulaba emabega watuddeyo omubanda nze alani we nakomawo nze nganze era ebisigadde nabiraba luvannyuma nesooka nziruka muganda wange ng'essanyu naye gomanyi Bobi yakusanzeewo video yansanga ku mulimu wane warayiri nga ndi mukola in fact bakera nti ndoza bali bakendedde nali ndi awo nyumyamu naye story ki nentapinga gundi namuyita kompola era we yadda nambuza nkola byodduka emisindi ngo kyamufu kiki nisooka nziruka waweerwa awo netolola buladi nga mpulira essanyu mpulira enviiri zinvudde ku mutwe naye nga simanyi video gyekomye ne byayogera saabiwulira natula butuza atudde emabega ali ate Babi amuyita kyokka kyamala nesooka nziruka nembunawo emibaabo mwana nempulira essanyu nempulira ng'omutima enviiri ziva ku mutwe buladi era abantu abandabako essaawa eyo bagamba ndowooza lyali essanyu lyange linasooka okulaga abantu wano ebbanga lyembeereddewo najjamu engato nenzisuula wali nenzijjamu ejaketi gye nali nyambadde negisuula wali nensigaza ebirirayiti ku mubiri ebinsobozesa okusanyuka obulungi nga Babi agamba mbosaba yaswagane kakati nze ate ekyasinga okunsanyusa ennyo munda mwena ate kyemutaalaba
babuuza president wange bamugamba nti babyamubuuza nti do you think akikoze n'agamba what should I say golowooza abantu bameka abaimitatinga Bobi Wine golowooza bameka tebabalaba lwaki nawo mubanda ne by the way okinkolera bulungi I've ever seen you nga struggling ne music wo ng'ojja ku BBS awo n'endongo yo but I'm so happy nti finally nasanyuka mwenakulaba nga at least finally you've got something ekisobola okuteeka mu industry nekikuwa amaaso g'abantu amatu g'abantu nti osobola otandikira awo n'oyisaawo ekintu kyo bangi nnyo baali tebakimanyi nakimanya nti okubalaga exactly man. By the way, when you talk about my music eno app nayo njijjako n'olw'ensonga eyo kubanga nalaba Alan nga tustrugglinga nnyo mu system eri like from nowhere nga teri akumanyi nga tutoba nnyo mwana nga otabamu na Alan akumanyi kigenda kuzibuwalira okitegeera ndowooza walabanga engeri je nkwesibako ne nga Alan kemukutte wabula yesimuta kati nagaana eka app kano twakwatagana mwaka ki sijjukira mwaka oba 2018 awo kati nenga mwana omulama gwakukola alinnya fast omulama gwakumanya tuli fena ninga lwaki sisoka nengezaako kano ka app kati n'abantu banyaniriza mangu ku app eno nti newe nali sinabakola gundi ya Bobi Wine nga kafolo katambula nga account eri active nnyo kanenga kasoke nkola erinnya kati n'abakyali bange benayimbanga nawe kati nga bansanga mana music wamuvaako wadda ku TikTok nze nga nseka amugamba omanyi lwaki akakodyo tebakategeera tebakasobola kati bwe tudda ku stage gye baliko nze bulizo buli wempita oyo akola eggulu ya Bobi Wine oyo ate yasigala atambula butambuzi osegeera kati nze njala kukozesa opportunity ozimba image webale nnyo when I start singing already abantu bajja kuba bakola ki bamanyi nga oyo Muvubuka agiranga gundi tumwagire kati omaliriza otyanga eyali omuyimbi kuba njagala Omuvubuka ayiga ekintu kino nti sometimes emirimu gye tugendamu ate gyosobola ozuulira destiny wali oyimba nga tolowooza nga ku kintu bwe kiti naye ate nojja wano ate ekintu ekiba kyanjawulo tuwumulemu katono tukomawo so Omuvubuka afunemu ekyokuyiga nti mu life eno omukisa gujja kukusanga solo ngazo osigala okyali mujja nenga okola ng'omuvubuka nze yakulabako ng'otandika okuyimba kwa ku disappointing nga n'osalawo jeno mu makeup house then gyofunira ate chance ya TikTok gyofuna obudde bwa TikTok kyali kitya okomekerera ng'oli wane wa Riley nze okuyimba tekundisappointing ngako I'm an artist naye kyogamba Bobi Wine paka kati muyimbi buyimbi kyoka nze kyovala whenever I give an example Bobi Wine toyina mulala gwongamba nze gwe manyi nawe ina gwomanyi so ndi muyimbi era nkyayimba naye mu kuyimba kuno okwe Uganda oyina okubanga obongo buli up nnyo oyina okubuuka mangu nti music yetago okufacilitatinga sente okufinancinga wabbeeyi nnyo nti kakati we nadde eri nesigala mu life y'okuzuukuka ekiro genda kusamba nano genda ogire ng'ate abantu beetaaga video eyakabi sente ze sirina abantu beetaaga nkole audio wakabi sente ze sirina what did I sit down and do natula wansi n'endowooza ne nga no njagala nsigala ate era mu kintu kyekimu wekibanga beauty fashion music ndaba nga tebiri so apart biri wamu wobitunuulira obulungi nengamba nsobola okuyiga makeup nsobola osigala mu industry era kuba naliko ebawe mabegatera nga ndi mu fashion nga nyamba z'abayimbi awo fashion edikenzo shows eza 2015 awo ku Africana bagiyita mbiro concert nze abamu kubazambaza no kyali wange Fawzi fashion so nengamba kanjige makeup good enough mu kuyiga makeup mba ntambula nengwa ku page ya Riley kati nengamba ate mwana kyali nga watabo nnyo nenzijanga munoonya bwe nzijanga munoonya
nensanga ate omuntu munanga ate ow'enjawulo ennyo nti yanyongera energy nga bwomanyi nawe eri gye tuyiribira kyali wange kokola ziri eyo kati wenzija wano mugamba na kyali wange sirinaamu yaŋŋamba sente nyingi neŋŋamba katonda wange zino sente sizikwata nkona ezaawamu yaŋŋamba sente zibasomera neŋŋamba na zino sente sizikwatanga nako ezaawamu ŋŋenda zijja bwezaawamu nze asooke mwesonyiwe nzireyo mpowe bwe neekuŋŋaanya nja kudda mutuukirira naddamu nampita naŋŋane sooka okomewo maybe oba kondakiti yange gye namulaga at first naŋŋamba yanjagala bwagazi ng'omuntu ng'asooka okomewo osobola okusasula installments mpolampola nemugamba nsobola nentandika kawo nenditako ekyekumi biki nendowooza era yantunulira nga ndaba era nsitwagolinga nnyo nagamba ne kumiro litwala ekyali wange yangu osome buso gwe maana erwairi watabu wanjawulo nnyo amuterinyo yagenda olaba n'ekyekumi wookijja wenkikudde alangerawo mwana naka naye alaba atya kuba amazima gye nakikuula bulaadi namira nsanafu lwokuba nali njagala naŋŋamba jangu obeere mwana wano ng'okijjawo okolawo nali ndi eri mu diti akapalo okagyeko 5 n'ozitereka akapalo okagyeko 1,000 n'ogutereka oleetera Lwairi kati ndowooza ate Lwairi yalabayo eri kitegeera obwongo yakozesa obwongo n'alabayo naŋŋamba omanyi ekyekumi kyo yakikuddiza yanziriza ssente nempulira nga n'omukazi storage natya naŋŋamba nga tamumanyi nnyo naakamulaba naŋŋamba omanyi jangu osome kyenkwagalako kiri eki manya lwaki ozze okola ki okusoma gwe manyi lwaki nkuddiza ssente zo ojja otandika osoma munange nange nemmanya ki ennaku yange nentandika okyapa mu wiiki emu omanyi nawe ndi shapu nyoze wiiki emu nga nkuba ekifesibiti wano full fesibiti naga uyo waali omubuuzanga onofuna time omubuuzeeko nende olaba mpositinze naye nga mama my student of 2 weeks biki nesanyuka stagnation lindako omanyi okuba makeup nze ndi mubi ekyale yange wana ndikolanga ekitegeera so netukwatagana ne Misrael kwegamba omukyala bwakuyita ku mukolo gwe ogumala definitely lwakuba nti ate kati sikyasobola gumala engeri gye ndi under a company ndi under a company gye bayita Riley Touch kati abo balina tuukirira mukulu nakudeploy nnyo okitegeera tetwakoma kunzikiriza kukola makeup bwerere kunsomeseza bwerere wabula nanyingiriza ddala nga omuntu we mukwano gwe paka ku company nti watabeera nze asobola okola ki omuyambako nti watali nze asobola okola ki okwasaganya ebintu byonna finances biki byonna nabinkwasa mwana ate nkizaayo wali emabega nti obwesigo olumu ate butukola ki tubwetaaga n'okubeera abeerufu mu bantu kubanga omuntu gwatamanyi oba omukwasa otya kampuni mwaka tugenda mugumu ekitundu kati mugumu ekitundu naye ebintu ebibadde awo mu mwaka ogumu ekitundu ndowooza byasinziddeko kyekyo. So on a daily basis Monday to Friday okera ano ku UK Mall Monday sikola Monday mbeera ngeze emirimu mirala ate mbeerako emirimu emirala eyo gyenjiribayiriba zirayo eri ate gye natandikira sibeerabira nembayitamu ne basooka bansudiya kati munange era ku zino wenzirayo ate eyo omanyi kye bantuukizaako mwe wafuuka star Bobi Wine akogerako ku TV tukulaba ku sipaaka biki nze era nsigala ndi mu bbo nsigala nkyayiriba nabo zikubye zo nzikubye sijja kulimba kamwana kasima kyali wange na kasima gwe kyobamanya kasima bulalyo gwe president manche yankoledde kyali wange yo musajja mubi nnyo mubi ayogera abogezi linnya lyo Saga Nation ali atalimanyi kati ku TikTok ani president yayogedde ate oyagala mudamu oyagala muzambigambo ye ekigendererwa kye ekyokubeera ku TikTok kiri ki? Ekigendererwa kye najja ku TikTok
nga nina ebigendererwa bibiri. Waliwo akayaye bakayita kamiki ako kakyali kangaako. Bw'olengera Miki ebigendererwa bye ku TikTok byeraga mu bikolwa bye nti yajjako for business. Tuli fena era bw'omulaba nti kizibu nnyo musanga kyova olaba ayina over 1,000 contracts eza company. Nze kyekyandeeta era nze tolimpulira ku TikTok nga nvuma muntu nga nkola kinga nze olina wanfuma comment ng'ejjako nze ndi Bobi Wine naawe nsigala nkyali powa okitegeera. Nze gwera wanfuma ekyenkana ki siva ku mulamwa. Kyogamba lumu weegomba okufuna akasimu Babi akubire agambe nti jangu onkoleko wano makeup gwe kyomanya Babi ajja kujja essaawa yonna wano ku Railita kimazima. Bwe baba nga abantu bannonda ne baŋŋamba story ki ne Bobi n'aŋŋamba story ki kati jjane gye tuliko ya kumiitinga Bobi Wine media family mikwano gyange abantu bonna abanja mwana yo kyali negomba omulabako mulo ba mu bino by'okumulengera obulengezi nembeerako naye nemugamba gwe story kimwana okimanyi oli wakabi mwegomba nnyo nga gye nkomeza nzera Alani onyambeko mwana ndabe ku kyali eyo si mubi. Shafi Adams ebintu bino obimanyi bulungi era Shafi Adams ebintu bino obisobola. Nakyali wange bamwita Shafi Adams ali awo Firebase Army bebo ababeera ku kido ky'omukulu awo babeerako nnyo era kati Shafi Adams bw'oba omunoonyeza bwe tumunoonya kigenda kuggwa. Shafi Adams man, my brother, more respect, more love mana ndesimayina kumanya. Bobi nino malo omutuukako enviri zinva isoka nezimva ku mutwe wale badde ka enviri nezikugira kyekinsooka oyo kyali omulaba osaana omutuuka akamanyi ne gakubula wakabi nnyo oyo mubi nze musinza nga ddiini mwana sijja kulimba tasobya kati nze kubanga nkyasoma nze nga nsobola okumala lesoni namba nga ndi ku Bobi era nze bwe natuulanga nabo nabagamba temunesigulirako temunesigulirako nnyo omwana nze nsibuka eri ewo mu banda nze nabeeranga Makindi naye nga people from school bamanyi mbeera Kamwokya. Amanyi lwaki nga mbakakasa nnyo Bobi Wine kati nga bebuuza mumanya ntya amaga nze mbeera Kamwokya tubeerere ne Bobi Wine. Bobi Wine yayina emmotoka ekyasinze be Bobi Wine yayina kino Bobi Wine nze nga nsobola okunnyonnyola Bobi Wine lesoni namba nga nfunayo ga amawulire ga Bobi gakubyemu bipande biki nembeera nange era gabeera mu bitabo byange bw'obikula ebitabo byange ogasangamu nga bwawakana nnyo nga mbikula nga ndijjayo oyo mubi nga nkunnyonnyola Bobi nja kutunula nga Bobi action zange nzikole nga Bobi we story ekinayo kikyota agekyali bange mwana naye nga mu byonna oyosembye ddi mumulaba in a distance naye nga omulengedde nakoma mulaba 2010 yali 2018 twalina Kenzo nga tushootinga video ya jubilation awo ku express nga tenaggwa nekyali wange oli Fauzi gwe nagambye kati tuba tushootinga video ne Shasha Vibes tugenda okuwulira ekimotoka kijja netugamba eyo nnyonyi ng'omukulu ali mutundura ko musuuza n'atugamba oyo no Bobi Wine ng'emmotoka ekuba sawundi nejja netuuka nga asudde bw'ati omukono gwe oba nali nkutte ki nina kye nali nkutte awo nenkisuula nenziruka emisinde kati okumanyanga natya Bobi saamutuuka ku kyewunyisa essanyu nga linzitira wadukanga ekikuddusa genda mu meetinga naye saatuukayo ate ne mutya ngamba nono kyali nengamba kanzi nga nzire wano mukenge nemutunuulira n'ayita Kenzo soko gye lwaki tewampiza ekyali wange nenkubeerera nkonangako kasimu nempulira essanyu bulaadi nanga kale kyali wange Kenzo tojja kudamu kano byalini nga kali eri kali mu kuvuga nekawa nandi awo wano biyani awo wali njagala nnyo Kenzo naye Bobi we yajja Bobi we yajja Kenzo ate nafula oli kimu gwe oyo mubandamana mubatira nnyo nze ne mama wange yalaba video eyo nga Bobi Wine agirabye yasindikira audio
Nagamba mwana wange omaze no Bobi Wine nakulaba. Nempulira ate nga nempulira ni nti mama wange yalinga ebintu byenkola abitwala serious akyabijjukira paka nakati tinali njagala nywani Bobi Wine. Yaman. So ne wakabaganda obakimanyi. Teri atakimanyi. Je nasomera amasomero wonna bakitaatawo. Tata wange oyo mwana. Tata wange simanyi stories ali yesijamye muyingiza mulimu. Amanyozoleya naye tola bwazoleya nzate mukakasa bukakasa nze bonzoleya kakasa sikuddamu naye nyongera nekola waka yaman. Mama yagambye nti mutabani mwana oranso kiko mama namugambye njala nkusindikira akafaananyi nga ndina omukulembeze nkusuubiza nsabira. Mama aliwa? Mama ali Kyanjaawo. Watudde. Yaman. Kati obulamu obwa bulijjo ogambye mande obeera mu kuyiribako awo mpola TikTok ene ina byekugaseeko business wise. Yes, sisobola kugamba ina kingaseeko kuba TikTok eno njiraba nga egenda kundetera ebintu bingi by the way. Kuba nfunye ntandise ofuna n'obusimu bw'abantu aba business abagala balangira bintu. Naye tukyali mu nkwatagana tulabe tugenda kwatagana tutya. Waliyo abantu abasimu obusimi n'agamba swaga ku mizizo abiri gaago bayitirivu nyo nanyini kizimbe kino kyetutuddemu ansinzanga ddiini nali leero wansi nvimba nanga Bobi Wine omuto soko gye kyali bananga onkolera story kinaye ne mugaba anko siina tabu siina buzibu yadde bwe mba wabweru eyo nga ndi mu tayimu zange nvimbira ddala nga ye nvimbira ddala no kuba kakati takyavimba nnyo yakendeeza okuvimba ne kati abantu njala bajjukiza that picture era ya Bobi Wine. Waliyo abantu nga bamisinga oli Bobi Wine omukadde nga yali abakolera panga zintrembi eyo nga abakolera, so that's why nagenda ku TikTok netandika okukola nga nkomyawo oli Bobi. Oyina YouTube account yeriko ennyimba zo? Eyange gyeri bagita Soganation 256. Kayimba kike wasemba okufuluma nasibya fulumu ya fimbo. Era mwali introduction nayo nga yambi. Not as such kuba it's a club vibe. Egende etya? Introduction obo oluyimba lugamba gwatalina akabina tompana akanambako ate beera wakisa tonyenyeza mugongo gwo njagala ndabe ku kyane ekindaga obufofofo nga kyeri mu buli nkina akabina kafako. Yamani. Ekitegeeza okuba style ya rapping bw'oti okola? I'm a musician, I'm an artist nti nsobola oyimba ekimba kimpeereddwa owandiika ekintu nkiyimba nti justify abayimbi be Uganda tweteekamu bwetesi ne bugamba nze nkubalaga naye bw'oba muyimbi Mukama aba yakuwa eddoboozi osobola okuyimba oluyimba olwa siro ng'oluyimba mu ddoboozi lyo. Oluyimba lwa Bobi kiro singa okwagala olukuinspiringa oluyimba lugenda lugamba nti batuzaala kulaalira ate ne tufuuka ensonga. Lugenda lutya? Bagamba batuzaala ng'ensobi naye twafuuka ensonga batuzaalira kulanira naye twadda na birimba olwo. Olina verse gy'omanyi? Ngimanyi naye ennyimba nyizi eza Bobi zemanyi mpitirivu nnyo. Oyagala? Olwo lenyi lu-inspiringa naye mulimu ate nze zembeerawo n'enkuba nze. Ziriwa? Mulimu mazima wanvu mulimu olw'obuyonjo olusomesa abantu kwegamba ine ennyimba zakube. In fact Bobi talina luyimba lubi alinayo. Tulina Swag Nation. I'll call him an entertainer on TikTok. Akozesa eddoboozi ya Bobi Wine okulaba nga ate asesa abantu. Alani yongerako nti n'ebikolwa bya Bobi Wine akyozoleya mwana stage n'ebikolwa bya Bobi Wine byonna biteekako era nkiwa musajja wange ali ku kamera awo Kim. Naye kati awo Kim storage kyali wange nayagala nnyo Bobi. Tayagala Bobi Wine. Tewali muntu era naffe ffenna ntunuulira Rasta kwanza munaye musanze emirundi mingi. Kati already awonyumya naye naffe twagalera tubeereko ngaki nga gwe nga tumumiitinga yamani. Musanze emirundi mingi those nafuna time ya
okumpa obudde bwa interview but okwebongako bwebonzi kyekiro musanze emirundi mingi but anyway njagala okuba nga ate wetutuukira okumaliza interview eno biki ebyo by'otunuulidde singa you get a chance of meeting him ng'ogyeko ebyokuvimba okufuna ebifaananyi what could you tell him? Nze nga nze bwe ntuuka ewa Bobi Wine kuba nkiikiridde abantu bangi abandi emabega kuba sinza akola ebintu bya Bobi Wine nzeka ku TikTok waliyo abaana bangi abakola ebintu bya Bobi Wine abaana bangi abatambuza emirimu ku social media kati njagala mbeera eddoboozi ly'abo abaana ntuukeko ew'omubanda mugambe nti naffe gye tuli famire etambuza emirimu omanyi ekitegeeza okuba abaana bali eyo nga akola buli ekisoboka emirimu gya Bobi Wine gitambule naye nga tamulabangako tamumanyi essuubi talina ery'obulaba so eyo tiimu eyo eya social media etambuza emirimu gy'omubanda nayo gye njagala emanyikwe nti nayo gyeri yamanyi. Okay, your last remarks tuve wano. Ekisembayo nze nga nze njagala buli muvubuka amanye nti Katonda yamutonda n'ekintu ku nsi kuno kyayinza okukolawo ekyenjawulo mu ggwanga. Tuleme kwesiba ku kintu kimu, ekintu ekimu bwe kigaana buukira ekirala. Beera sitamu eno movie okitegeera. Tolemera wantu wamu olaba nga bw'oba olemeddewo manya nti maybe waliwo omulamwa. Lemerawo nnyo. Singa osanga Babi oyinza mugamba ki? First lady amanyi nze simuyita Babi ekyokka muyita first lady amani. Babi nsooka mwebaza kuba Babi gwe mulamwa nno oba lwedde tokimanyi yensonga lwaki ntuuka ewa Bobi ye Babi kuba yasanyuka nnyo. Kati nze kyali kingi bulijjo by the nkola video zange nga njagala nga sifayo ba Bobi Wine aliziraba bataziraba nze nakolanga kyange naye ate kyansanyusiza nnyo nti Bobi Wine yalaba video yange gyensinga nange ate okwagala mu TikTok zange zonna zenkoze eyo video ensanyusa nnyo nze newenyiiga nzirayo nenjiteekako nenseka ensesa kati nalaba omubanda naye ng'aseka nenga mwana kyomanya ne meeting Babi. More respect. Alan Cruz is my name, Mr. Handsome, and of course, Cruz exclusive. Go mkutu kwa sinzi dokubanga ate otlabya. Tuli proudly powered by Marus Bridals, Aquanet Plaza, ate kota dine mulungi tours and travel. Bagamba nti enaku z'omwezi nga 23 tugenda ku Dubai, then tukomewo abamba jako maonga 28 abamba komewo enaku z'omwezi 4 Phoebe Brisha tugenda but batukirire mulungi tours and travel bali awo ku mulungi courts next social media konna kwe bali okubanga ate ensonga zonna bastambuza bulungi nnyo ebintu bya tours and travel bibalekere naku z'omwezi nga 3 tugenda ku Oguzulu tukwasaganye ensonga zonna. Alan Cruz is my name, Mr. Handsome. Njagala okubanga ate enkwerekezo na kulairo nenga tunsinzidde wano ku UK Mall Kansanga eno floor muli kuyakumika tuli ku level number 4 shop number 4 right Magic Touch. Mukyala akola bulungi nnyo makeup bulungi nnyo nga gyenkomeza ate mukyala mukakamu ate bado yalina kisembayo abantu mbadde mbasaba amwe bale kumfollowinga ate era mu keeping up nga mu followinga wona any social media handle Swagger Nation 256 Instagram, Facebook, TikTok. Naye gwa abantu banfollowinze ku TikTok mu myezi mukaaga abantu mpezeza kati emitwalo ngenda mu 9 kitundu. Amina. Wano Craily Touch wetusinzidde okuba naye nga ngenda kuba muleeta naye atunyonyola essomero lituuseewa sofa abaana abatandise okusoma asiba bino ebitambaala bino bye mukoleramu photoshoot bino ebya rawundi biti na banna byakola mwana akola photoshoot ez'ab'embuto photoshoot eza birthday oyagala ku branding artist akola ez'ab'embuto gwe kikyatakola oli omuyayo mwana right omumanyi photoshoot ayagala kwe branding ene ka 360 akaketololako akakobasita wayagala dda nokalinyako nesimanyi wakalinya kufeto asoko kalinyirira wano nga ya kale 5 twakalinyira ano ne matovu netukaleka nga tukonoonye ekyomanya anything concerning kaliwa we kali mu area okay patagana ku beauty achirina come and support us mujye mutuwagire UK Mall Kansanga shop number 4 level 4. Ye namba ya Riley njagala kusomera abantu namba ya Riley gwa ino omukolo nga wetaaga ba makeup artist
Riley ono wandibadde omwekwatira ddala atuukira mu budde ayina abawala abalungi akusindikira abawala okujja okukola ku mukolo teweetaaga ye kuba ate naye bw'omulabako omusajja yandikulekawo n'akyusa option naye nga bambi abakolera ddala bulungi nnyo. Riley Magic Touch mukubire ku 0701 770 060 joso ate ya WhatsApp ali ku 0785 070 4684 osolo booking ne oba wabweru weggwanga ng'okoma mu mwezi gwa January no booking gwe ne tukolako nga bukyali ku Instagram kwali Riley Touch spelling eri RAILEY then ekigambo touch TOUCH ojja kuba omulaba ne Facebook kyekimu Riley's Magic Touch ojja kuba omufunira ddala bulungi nnyo ali ku UK Mall level 4 kansanga ojja musanga awo kale njagala okuba nga otoonako lwaleero nta stagnation naye nga topowa sigenda kufuwa blood abantu banzikiririza nnyo mu kaseera akatono lwaki ate bambavaamu bwe ntyo kale maliriza ng'otuwaayo Bobi ebigambo bya Bobi Yo, my people, straight away. This is true Swagger Nation representing Philly Leicester. This is Alan Cruz man exclusively. Njagala obebaza abakyali bange njagala okubazaamu amanyi buli kintu kyokola nti musigale nga mukyali ku mulamwa akola kyokola sigala ng'okikola ayagala okutandikawo kyotandika sigala ng'okitandika ayagala okufuka tiktoka it is okay vayo fuka tiktoka wadde abantu abamu ate bagutwalanga mulimu nze ngutwalanga entertain people kusanyusa abantu kera kumacha osalewo nti zengera kola kino kijja soboka. Swagger Nation the generation wona wolaga YouTube, Twitter, Instagram wona Swagger Nation 256. Thank you for following me. Nengo omulama bakyali bange wakumitinga Kyagulanye Center anytime from now. Omulanga gwange mwana ngukubye ekiwera. Then next njagala mukole hashtag ya Swagger Nation to meet Bobi Wine. Hashtag eyo yatandise tambulidde ddala kati egenze nga 200 by the way. Thank you so much. Ba timu yange thank you so much. Muhitinge hashtag eyo Swagger Nation to meet Bobi Wine. Omusajja tulina omulaba bayagala batayagala.